Nakimbugwe Margaret omutuzi w'emikono n'antabulirwa yakiguddeko Godfrey Nkungo bw'amulesa awaka n'agenda gati n'omukyalo omulala. Ono Lufunya Muliga n'azambalira ku mugongo nga nswa otuuka ku kanisa Christian Life bwayise gyasanze Nkungu ng'alina mukazi w'omugole bayingire mu kanisa n'amugwa mu malaka era poliisi n'abantu be bamutasisire mutwale ku poliisi eri ku kanisa. Bananga amanyira bana mawulire babagobe banange nedda. Nkungu y'omu ku bagattiddwa mu mbaga y'ekikungo omuli emigugu 15. Nakimbugwe ku poliisi anyonyidde abasirikale nga Babu yamuleka awaka n'enusukana ke baba bakozesa okumala wiiki namba yamaze nga tagendayo. Abaana bano mbateekewa ono ali mu byageze mu bifo yageze mu bittu owapisebe twamala kuyomba ku mmande n'amutwala. Agamba nti yagattako n'okubalalika okuva mu nnyumba ye mu wiiki 2 bano ngibalaga ng'obwedda abyogera akaaba. Namugamba laki olusasudde boto myaka 15 bange takwambalanga mwadde polisi wadde taata wange lwaki weeyisa bwona aludde kukwasika ngamba mwakadde bisikirize mu nnyumba naye nga lwaki. Poliisi n'abaddukanya kanisa batandise okunoonya Nkungo gy'abadde yeekumi era ng'asangiddwa ng'ayambadde ne galubindi okubuzaabuza era ne basaba bakkaanye. Kitutte ebbanga nga balemaganye ng'omusajja bw'anyamaza kukumukumu era bakalabalaba abagole ne basoberwa. Baganda bannakibugwe batuse mu busungu obw'ekitalo nga kabuze katabugo nga ne malaka nga bamulanga okujoga muganda waabwe omulina okumukuba. Naye nga ddala olwozadde abaana ng'oddola oli muzadde kikaki oli taata kikaki bamusabye okulendagana ewaaya maka eri mukyalo we n'abaana kyokka bwalabye obudde bugwayo n'akkiriza naye bwe mulemye n'ayita mikwano gy'okumuyambako. Obwedda bakayana ng'omugole asubiddwa kuba abadde talaba bba gy'ali era ng'ekibadde kigenda mu maaso nga takitegeera. Ali wali kulayina ayimiridde omugamba ajja. Bamugiwe ne babakwe bamukumidde okutuusa ensonga ziwedde. Aboolugalo Nakimbugwe bawandise endagaano lubba n'assaako omukono oluvannyuma ne bamuleka n'agenda gatibwe ne kabiitebwe bwe bayingidde okugatibwe ne kutandika kyokka ng'eno Nkungu abadde ku bunkenke bw'amagamaga. Bw'abadde abulira omusumba Eva Ssenyonga akuutidde abagole okubeera abeesiga okuwangana ekitiibwa era ab'ekisiri abagalwa baabwe. Let us be kind one to another. Everyone, clap your hands to Jesus, everybody. Omusumba Jackson Ssenyonga ayambibwako mukyala we n'abasumba abalala bagasa abakola abasumba 5 ne balayira okumagana nga Nkungu ogattidde n'omugole we Susan Nalubega. Abantu abadde wabweru w'ekkanisa bavumidde ekikolwa kya Nkungu okulekawo mukyala we n'agenda okugattibwa ne Nalubega mu nkukuto. Omukazi ne bwoba omuzaddemu abaana 7 ne bwoba omuzaddemu abaana 10 nga tolina mpeta taba mukazi wo. Embaga enevujjiddwa kampuni ya Moviti abampazizza n'okubakolerako ku bwereere ng'omwogeza Moviti Robert Kitinda bw'alambulula. Ebizigo ebya Moviti ababikozesa bantu ba famire omwana maama taata kati olwaliro tuli wano ffe kuyamba bakasitoma baffe kusigaza mbala eyo bajjajjaffe gye baatandika nti mwegatta awamu ne muva ewaka ne mubeera mwenna nga naye ne Katonda ali nammwe. Godfrey Katongole, David Tamale ne Zibina Sensefuma be bakusakidde Glen ku Bukedde TV.